Geza bannayuganda nti ekikolwa eky'omusilikale waffe Ivan tukivumirira mu ngeri ey'ensuso, si yenkola yaffe. Kintu kya buswavu nnyo omupoliisi eyatendekebwa amanye amateeka okuba nti mu kifo ky'okukuuma obulamu bw'abantu bannayuganda ate y'omu eyakulembera mu kulaba nti asaanyaawo obulamu. Ono embeera gye yabaddemu ng'olabira ddala nti muntu ategeera, yabadde mu mbeera nnungi mu kumukomyawo e Kampala. Abasawo basobodde okusooka okumwekebejja ne basanga nti byonna byonna byayogera n'engeri gye n'ebyo byonna bye yakoze nga alagira ddala nti yabikoze ng'omutwe gwe gutegeera bulungi nnyo. Awatali kutya, omusilikale ono alaga nti talina kisonyiwo kyonna oba teyejjusa kikolwa kino kye yakoze, kubanga alaga nti Omuyindi ono yabadde amubala omufuulo nga mulimu ssente ezeeyongeddwamu ku ze yabadde amanya $20,000. So awo we bwalemeredde okukkaanya. Tusobodde okumutwala mu maaso g'omulamuzi era bamuggyeko statement gye bayita extrajudicial statement, omuntu ng'akkiriza omusango awatali kutya kwonna. So oluvannyuma lw'okufuna statement eyo, ate tumutwale ew'omusawo omukugu psychiatrist eyeekebejja obwongo, omutwe, okumanya embeera, ebirowoozo, omutwe gw'omuntu nga bwe guli. Then awo fayiro eno ejja kgenda mu ofiisi ya DPP. Sente gye bamubanja n'atandika okuwoogana, n'atandika okukayana. Bakozesezza obwangu okutwala Police Constable Stephen Mulomba mu kooti ya police, n'afuumulibwa okuva mu police. Ebya Police Constable Stephen Mulomba nga bwe mbagambye nti singa yagoberera emitendera n'akwata emmundu n'agitwala mu store oba mu Amura, osanga omwami Utamu Bandari teyandittiddwa, kubanga omusilikale ono yandiggyeewo emmundu, naye olw'obulagajjavu bwe kye kyaviiriddeko emmundu eno okukozesebwa mu ngeri enkyamu. Tulaga nti talina kye yejjusa, yasazeewo ng'omuntu nti alumbe Omuyindi Bandari amutte. So era nakati akyakkaatiriza n'okugumya ekyo. 2 nga ennaku z'omwezi 5 omwezi ogw'omunaana yafuna $1,000,000 ng'alina okuzza amagoba ga $32,000 mu mwaka gumu. Kati buli mwezi yali alina okusasula $11,000. Wakati awo yalemerera ate n'akomawo ew'Omuyindi mu 2021 ng'ennaku z'omwezi 5 omwezi ogwokutaano n'afuna looni ey'okubiri ey'akakadde kalambirira era ku misoso gye gimu, naye era yatuuka mu maaso awo n'alemererwa. Omusilikale ono abadde talina famire nti oba alina omukyala n'abaana, nedda.